Nansilinda Kalembe nga kati aweza emyaka 45 egy'obukulu y'omu ku bantu abasoba mu 2 abajjayo empapula ku kakiiko k'ebyokulonda okwegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ono si gwe mulundi gwe ogwasooka okwagala entebe eno mu mwaka gwa 2021 y'omu ku beesimbawo era okulonda kwagenda okukomekkerera nga bannayuganda bamuwadde obululu 38,772. Wabula ku mulundi guno kyamubuuseeko obutasunsulwa wadde nga yali yazzaayo buli kimu ekyamusabibwa. Kyokka n'atubulidde kalimanywera kwe yava okumulemesa okuvuganya ku mulundi guno. Forms zange lwe nakima nomination forms buli kimu package eyo, abantu abamu abakola ku electoral commission sijja boogera mannya kubanga tekyandibadde kirungi, naye abaami 2 bantuukirira bakozi ba electoral commission ne baŋŋamba nti sitawaana kunoonya signatures ku mulundi guno, naye bwe mba mbalabyemu mbaweeyo ssente bo bajja kunkolera buli kimu, bajja kunfunira signatures directly from their system. Wadde nga tumusiimye aganya okutubuulira omuntu eyali emabega w'ekikolwa kino bwe tumubuuzizza lwaki teyagenda ku poliisi atuzzeemu na kibbo kya nseko. Nulira n'enseka ne mbagamba nedda nina ttiimu egenda okunnoonyeza signature. Ensonga y'emu ekatiriziddwa Yvonne Mpambara nga naye bwe yali ajjayo empapula okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga naye amasimu agaamukubirwa geewuunyisa. There was a lot of objectification, especially from men. Men were being extremely disrespectful. Men were asking me to give birth to their children. They were trying to, what young people call, vibe me. You know, people calling me darling. It was extremely a very uncomfortable experience because men were being so disrespectful. Wadde nga yalemerako nazzaayo emikono ennaku zaabadde ziweddeyo okutuuka okusunsulibwa kwe kumutegeeza nti emikono tegyawera nga takyasobola kuddamu kunoonya mikono mirala. Were hijacked from the field. They were hijacked on ground and half of the people we were working with would disappear most of the time. So by the time we'd try to get connections to try and connect to them to return forms where they were assisting us, especially in terms of districts where we couldn't go in person, it was too late. Kati we twogerera ng'okusunsula abegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga kwakomekkerezeddwa olunaku olw'eggulo nga ku bantu 8 abasunsuddwa okuvuganya tekuli mukyala yenna. Ensonga y'abano ekakasiddwa Perry Aritua akulira Women's Democracy Network Uganda atuwulidde ng'abakyala bwe bamutuukirira nga beemulugunya ku nsonga y'okubakabasanya mu by'okulonda. Narrated stories of sexual harassment. I've seen some of the WhatsApp messages, you know, of being objectified. It goes back to our societal culture of objectifying and disrespecting women. Kyokka n'ebyensimbi ennyingi ezisabibwa akakiiko k'ebyokulonda nakyo bangi bagamba kye kikyalemesezza abakyala okwesowolayo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Number of reasons. The logistics were hard to come by in terms of money. And Ugandans have developed a bad habit of wanting money for things that are supposed to be their civic duty. Political involvement is not cheap. It needs support, it needs money. So I think that most of the potential women candidates could have lacked money. Bagamba nti ne gavumenti tekoze kimala okusomesa abakyala okwenyigira mu by'obukulembeze. The importance of training on gender, but also enabling the officers to understand the societal obstacles that these candidates may face, especially when you're young and when you're female. Kyokka ye Jacqueline Nakayiza ng'alondoola byabufuzi ate nga musomesa w'amateeka ku ttendekero lya Makerere agamba obuweereza naddala ku ntebe ennene ey'eggwanga tekirina kwesigamizibwa ku kikula ky'abantu. Ono era agamba nti abakyala bangi abali mu bukulembeze bye bakola tebisikiriza balala ku byenyigiramu. Ne bakola ebintu ebiweewula ekitiibwa ky'abakyala ne babeera nga ate balobera abalala okukola ki okujja mu byobufuzi naye ate era nga balobera n'abantu obakkiririzaamu kubanga abakyala baba batusoose babeera babwadde ekifaananyi ekitali kirungi. N'obutalemera ku nsonga nakyo bagamba kikyatawaanya abakyala nga bangi balabika mulundi gumu ne bataddamu kulabikako. Tunga Bobi Wine nti koko yajja ne yeesimbawo naye n'asigala nga kwegamba mu space tukola ki tumulaba naye Nancy Kalembe abadde luddawa era abadde alina kyayamba ekigatta ku bintu ebikwatagana ku bakyala. So
nze kunze kye nandibadde nsinga okutumya nti newankubadde oli aba teyesimbyewo tayiseewo naye ate era yandisigadde nga omulamwa gw'abakyala gukyakola ki akyagutambuza era akakiiko k'ebyokulonda kagamba tewali muntu yenna gwe kanyigiriza obuteesimbawo okuggyako nga tebaatuukiriza bisaanyizo. Bw'abaawo omuntu yenna eyatuukizibwako ensonga bw'etyo nga waliwo eyamusabye ssente nga mukozi w'akakiiko k'ebyokulonda ajja aloopa eri akakiiko k'ebyokulonda aleete obujulizi kuba kyemanyidde ddala akakiiko kano tekatira ku liiso ensonga y'obuli bw'enguzi. Kuno kwe kulonda okw'omulundi ogwokusatu ng'abakyala tebalabikira ku kalulu k'obwa pulezidenti bukya okulonda kuddamu okutegekebwa okuva gavumenti ya NRA ewamba obuyinza. Kati ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okuvaayo okugenda okulonda abakulembeze abanaatwala eggwanga lyattu mu maaso. Winnitesa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.